Essula ya 15. Awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi abava mu Yerusaalemi nga bagamba nti, abayigirizwa abo kiki ekibonoonyesa obulombolombo bwe twaweebwa abakadde, kubanga tebanaaba mu ngalo nga balya emmere? N'addamu n'abagamba nti, nammwe kiki ekibonoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa? Kubanga Katonda yagamba nti, osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, nate nti, avumanga kitaawo oba nnyina bamuttanga bussi. Naye mmwe mugamba nti, buli aligamba kitaawo oba nnyina nti, kyonna kye nandikuwadde okukugasa nkiwadde Katonda, alireka okussaamu ekitiibwa kitaawe. Mwadibye ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa. Mwe bannanfuusi, Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa, naye omutima gwabwe gundi wala. Naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. N'ayita ekibiina n'abagamba nti, muwulire mutegeere, ekiyingira mu kamwa si kye kyonoona omuntu, naye ekiva mu kamwa ekyo kye kyonoona omuntu. Awo abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, omanyi Abafalisaayo nga baanyiiga bwe baawulira ekigambo ekyo? Naye n'addamu n'agamba nti, buli kisimbe kitange ow'omugulu ky'ataasimba kirisimbulibwa. Mubaleke be basaala abatalaba, naye omuzibe w'amaaso bw'akulembera muzibe munne, bombi baligwa mu bunnya. Peetero n'addamu n'amugamba nti, tunnyonnyola olugero olwo. Naye n'agamba nti, era nammwe temunnaba kuba na magezi? Temutegeera nti buli ekiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto ne kisuulibwa mu kiyigo? Naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima, n'ebyo bye byonoona omuntu. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obussi, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okuvuma. Ebyo bye byonoona omuntu, naye okulya nga tanaabye mu ngalo tekwonoona muntu. Yesu n'avaayo n'agenda ku njuyi z'e Ttuulo ne Sidoni. Kale laba, omukazi Omukanani n'ava mu mbibi eyo, n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, onsaasire, Mukama wange, Omwana wa Dawudi, muwala wange alwadde nnyo dayimooni. Naye n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti, musiibule, kubanga atuleekaanira emabega. Naye n'addamu n'agamba nti, saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Naye n'ajja n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange, mbeera. N'addamu n'agamba nti, si kirungi okuddira emmere y'abaana n'okugisuulira obubwa. Naye n'agamba nti, weewaawo Mukama wange, kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza y'abakama baabwo. Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti, ggwe omukazi, okukkiriza kwo kunene, kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Yesu n'avaayo n'ajja ku ttale ly'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'alinnya ku lusozi n'atuula okwo. Ebibiina bingi ne bijja gy'ali nga birina abawenyera n'abazibe b'amaaso ne bakasiru n'abalema n'abalala bangi, ne babassa awali ebigere bye n'abawonya. Ekibiina n'okwewuunya ne beewuunya bwe baalaba bakasiru nga boogera, abalema nga balamu, abawenyera nga batambula, n'abazibe b'amaaso nga balaba, ne bagulumiza Katonda wa Isirayiri. Yesu n'ayita abayigirizwa be n'agamba nti, nsaasira abantu, kubanga leero baakamala nange ennaku 3 nga tebalina kyakulya, n'okubasiibula nga balina enjala sikyagala, wozzi banaazirikira mu kkubo. Abayigirizwa ne bamugamba nti, tunaggyawo emigaati emingi bwe giti mu ddungu okukkusa ekibiina ekinene ekyenkana wano. Yesu n'abagamba nti, mulina emigaati emeka? Ne bagamba nti, 7, n'ebyennyanja ebitono si bingi. N'alagira ekibiina okutuula wansi, n'atoola emigaati 7 n'ebyennyanja, ne yeebaza, n'amenyamu, n'awa abayigirizwa, abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna, ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo, ebisero 7 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja 4,000, abakazi n'abaana obutabassaako. N'asiibula ebibiina, n'asaabala mu lyato, n'ajja mu mbibi y'e Magadani.